Uganda eddagala doses emitwalo 914 nga lino lya AstraZeneca wabula ku lino kuliko emitwalo 10 egyavudde mu ggwanga erya Buyindi. Eddagala erisigaddewo lyavudde mu COVAX facility era nga lyatuuse sabbiiti ewedde. Olunaku olw'enkya Uganda neeteefuteefu okutongoza okugema bannansi ekirwadde kya COVID-19. Newankubadde kiri bwe kiti naye eggwanga lyonna lyakutandika okugemwa ku lunaku olwokuna olwa sabbiiti eno. Mu lutuula lwa bannamawulire olutuuziddwa minisita ow'ebyobulamu ayikonye ku nsonga ey'omuwendo gw'abalwadde ba COVID-19 okubeera nga gukendedde bw'ogeraageranya ne bwe gwali mu mwaka oguwedde. Deaths respectively have been recorded in Uganda, with the confirmed and hospitalized caseloads progressively dropping in the past 2 months, that is January and February. This picture is a follow-on of previous intense transmissions during phase 4 in the months of October, November and December 2020. Likelihood of a rebound of cases, that is wave 2, with much sustained and intense transmission is likely. Minisitera atangazizza ku kika ky'abannansi ekigenda osooka okugemebwa wabula nga buli kimu kirina olunaku olw'enjawulo kwe kinaagemerebwa. Eddagala lino terina ebizibu bonna, likola ate lya bwereere. Lijja kuyambako okukendeeza ekirwadde ekya COVID-19. Tujja kutandika n'abasawo, abasomesa, ab'ebyokwerinda n'abalina endwadde nga sukaali, pressure, abakadde n'abalala. Ono era alambise enteekateeka ez'enjawulo ez'okgobererwa okusobola okulaba nga abantu abatunuuliddwa basobola okugemebwa omuli okugoberera obukulembeze ku byalo, endagamuntu n'ebiwandiiko ebirala. Identity, that is preferably the next of kin, the local council one or the village health team whose mobile phone contact is available will be required before vaccination is done. Please note, identification is extremely important for purposes of records, follow-up, and a reminder to receive your second dose of the vaccine. So when will the priority groups be vaccinated? Okusiibwa, omusujja n'ebirala bitunuuliddwa nti omuntu anaagemebwa ebintu ebyo waakubifuna wabula nga kisinziira ku kika ky'omusaayi ky'alina. Okugema kuno kwa kutambulira ku ddwaliro ekkulu e Mulago n'amalwaliro amalala okwetooloola nnyaffe Uganda. Vaccination of health workers will take place between the 10th to the 15th of March 2021, followed by teachers/lecturers from the 16th to the 19th of March 2021. The other priority groups are requested to remain patient as we purchase and or receive more donations and allocate them appropriate dates. Minisita General Thacheng ayongedde okukuutira bannansi okugenda maaso n'okugoberera amateeka agaateekebwawo okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 omuli okwambala obukokolo, okwewa amabanga n'ebirala. After information has been captured and the client informed when to return for his or her second dose. Once you are at home and you have any medical concern, you are kindly requested to report immediately to the nearest health facility so that proper management and treatment is provided. Security of vaccines and related commodities. The COVID-19 vaccines will be securely stored and guarded by the security forces. This is to ensure that the vaccines are not stolen or tampered with. Omubaka w'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization wano mu nnyaffe Uganda naye akoonye ku nsonga ze zimu. One of our concern is until everyone is vaccinated, until the vast majority of the world is vaccinated,
this mutation and changing into other variant is still exists. Not only that, we wanted to prevent new cases and the health facilities being overwhelmed, and people, because the health facilities are overwhelmed, that they do not get the essential services, but we are also concerned about variants. Yes, Chigongo, Kurwa, Channel 44, Oreguro.